Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a quick one to get around. For starters, RIP eri abantu bonna abafiiriddwa enganda zaabwe mu muliro gukutte ku hoteli emu mu kibuga Kampala eya Sunrise Hotel. Saagala na kwogera bingi. So kulaba akatambi kano tukomewo. Abe mikono. Ambi bano bayisizaamu emikono. Babalaba, okimanyi waliwo n'abali wali ku ddirisa lino erya wansi oli abalino My God. Kakatambi okalabi. Ekyo kibadde mu kibuga wakati. Naye still saagala kubaako kyensooka kwogerera ku vidiyo eno. So kulabeka na katambi akalala. Then tugende mu maaso. Mbeeko bye nkuteera ku vidiyo. By'oba omanya ng'omuntu ali eyo. Laba kano. Atalaba yalwiddewo laba kankana avuddeyo mama je awonye kayinansi andabo omukyala aja kyafudde oyo Shule so stupid. Nemukupa saba afane dini ye. Akamfana dini. Naye. Mama je. Wow! Abude bulungi. Tambyo kalabi. Ebyo bibadde mu kibuga wakati. Ulirizamu katono. Auditor General's report eyafuluma eya 2020 to 2021 yalaga nti ku district 146 simanyi ba Museveni yayongerako omanyazi azizalira ku district 10 tezina fire stations eza police wabula tewulira ekisinga okwenyamiza mu Uganda yonna tulina fire stations 45 as in 45 fire stations kati kankulage ekyenyamiza olaba ekitundu omukuta omuliro Kampala district ku fire stations 45 Kampala district yokka erina fire station 10 kati soka weebuuzeemu fire stations 10 kyazitwalidde ebbanga ki eziri mu Kampala district okutuuka mu kifo abantu bwe bafiiridde olunaku olwaleero. Nkugambye Uganda yonna erina fire stations 45 simanyi babayongerako nkuwa Auditors General's report eya 2021 kyenkakasa tebalina kye bayongerako. Naye bwe tubanga tulina fire stations mu Kampala district 10 kizitwalidde ebbanga ki okutuuka ku hoteli eyo teweerabira awali sawa ya Queen awaliwo fire station. Kino kye kisinga okwenyamiza. Fire stations 45 eziri mu Uganda zirina ba staff 599 azini ba staff 599. Is it because tetulina abantu basobola kukola mu fire stations zino? Bana Uganda batalina mirimu tebaliwo. Kati wulirizamu sisi nawe kabulaza ndaba tola bantu oyagala politics era osibogamba politics takwatako. Nina amawulire agasinga okuba amabi teweetaga kugenda nga bwe njogera. Niye njagala kujjukiza nti politics ya dictating engeri obulamu gye butambulamu bw'abannansi. Teweetaga kwagala kyenzikiririzaamu, teweetaga kwagala mukulembeze wange, weetaga kwagala nsi yo okutandika okwogera nga bwe njogera. Weetaga kwagala nsi yo okumanya nti politics asobola okusalawo ofa ddi owangadde ddi. Policies embi bana bannaffe aba NRM ze batukolera olunaku olwaleero engeri gye batemaatema ssente bye bisinza okuleetera abantu okufa. Otya politics niye ndi wano okujjukiza
abaana bangi abafa nga babazaala dana abantu poliisi bekuba amasasi abantu betta. Nkuddiremu obubenje e Uganda obutwala abantu bangi dana abantu poliisi ne Museveni bali mu kutugumbula olunaku olwaleero. Ogenda Ghana okuyimusa eddoboozi lyo owooza toyagala politics wamukyawa bitisa. Ogenda kufiira mu kabenje yaahe ng'ekikussiza nguudo mbi, ng'ekikussiza kiri very simple kupapa kw'abaddereeva. So ng'ate obudde buno Uganda singa eri mu nsi ezirina rail system ezikola border to border, era ogenda okwetegereza nti bw'ositaadinga ebyafaayo by'obubenje bwa rail stations worldwide butono. Ensi ezikulaakulana zaadoputinga enkola eyo. Wuliriza gwe alaba akatambi kano. Politics gw'otayagala agenda kutuukako in any way. Abantu baffe abadde mu hoteli eyo osanga mulimu bambi abadde bagala politics n'abatamwagala, mulimu abalesseeyo obulamu. Ekyo kiddayo ku politics. Those are policies ze babayisiza entematema ya sente ku byokwerinda kw'abantu. Bano abasajja tebafa ku bantu. Weebuunyemu senga Kyagulanyi yabadde ku kizimbe ekyo nga Kyagulanyi ayiseewo. Bw'omanyi kwangu poliisi bwe yandikwesiza okutuuka awo okujjawo buli muntu n'okukiggala, tebafuddeyo lwa nsonga, bafa nnyo mu kwenywereza ku bifo dana obulamu bw'abannansi. Kati gwe oli eyo okyawa Kyagulanyi olowooza yakutamiza politics. Nina amawulire amabi. Owooluganda wo, sengaawo, maama wo, taata wo, omwana wo gw'atayagala politics, politics agenda musanga mu kasonda. Bano batukulembera abazanya politics omubi atali mu favor y'abantu, politics agenda kusanga mu ddwaliro awatali ddagala, ogenda kufiirwa. So in either ways ekigenda okugonjoola ebintu bino byonna si kubimalawo, wabula ekigenda okuleeta akalembeekereza nga tutudde bano abasajja emisinde abataagala abatafa ku munnansi. Wuliriza nga vidiyo eggwa ensonga lwaki Kenya ne Tanzania batuliko mu maaso nga Rwanda yebagoba obudde buno. Bategeera ekintu kimu, yawula bamukwata mundu ku ntambuza y'eggwanga baleke ku mulimu gwabwe gwa kuuma. Zewamaka vidiyo kamala bwenti wuliriza ebigambo bino. Omuntu gw'otalina kukyawa obudde buno gw'olina okwagala ennyo ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lwa nsonga byayimirirako wadde omwagala wadde tomwagala bikuyamba. Senga akeera ku makya n'abyogerako ne babaako akasente ke bayisa ne kagenda ku kintu kyayogeddeko, oba ne babako kye bagonjoola ekintu kyonna, abaakuyambye wadde omwagala wadde tomwagala. So gwe maama ali eyo, gwe maada alaba akatambi kano, ogenda mu ddwaliro okuzaala, ogenda mu ddwaliro okupiikingayo ebintu nga tolina kasente. Ne woba ng'olina akasente otuuke ku ddwaliro erikuli okumpi nga tebasobola kuyamba, ogenda funa akabenje. Omuntu wagenda funa akabenje nga tasobola kuyambibwa lwa nsonga amalwaliro gaffe tebagataddeemu ddagala, tebagawadde basawo, abasawo tebasasuddwa kimala. Ogenda funa obuzibu nga ne woba olina obusobozi tosobola kuyambibwa. Mu bufunze politics akukwatako, oyagala toyagala. Maliriza bwendi guno gwe mulamwa 2026 londa bwoti. Nkiddamu londa bwoti. Bw'omala okulonda bwoti kuuma akaluluko ku polling station w'olondedde. Bwe bamala okulangirira omukulembeze woono tovaawo, genda ku polling station endala. Kakasa wadde nga batwala obudde bungi okubala akalulu kano, wogenda eka, bw'obanga ogenze eka ng'omukulembeze wawanze omulangirira, kakasa nti agenda kulangirirwa ku mulundi guno gwokka. Kino kitegeeza tetugenda linda byabakama, balina option emu kulangirira muntu ono, oba kano tugenda kagattaka ka 2021 tugenda kabanjiza wamu. Buno obuwanguzi tugenda kubukima 2026. Londa bwoti okutaasa bino.